Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'akola okulabula eri amagye ga UPDF. Buli kiisi ng'omanyi nti oli w'amagye ng'oli mu UPDF, ng'oli corrupt, ng'okukumpanya ensimbi z'omuwi w'omusolo oba ng'olina ekitali kirungi, akugambye nti nno avuddeyo n'akola okulabula mu ngeri weeti nga abatiisasiisa mu ngeri ey'obukambwe ennyo. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano. Gwe yenna atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti n'akola okulabula eri amagye ga UPDF. Buli kiisi alinamu okutebenkerwa n'emmeeme ng'alinamu okulya enguzi okukumpanya ssente z'omusolo. Abagambye nti nno ke kaseera mukole ennongoosereza oba sseekyo mulekulire amagye ga UPDF. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abagambye mulekulire oba mukole ennongoosereza oba sseekyo balekulire amagye ga UPDF. Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'awooninga buli individual ssekinnoomu groups zonna ziri mu UPDF nga zimanyi nti ziri corrupted, nga ziri motivated ne corruption n'obuli bw'enguzi. Abagambye basobole okuba nga bakola ennongoosereza mu oyo vulugu gwe bagenze maaso n'okukola, oba si ekyo balekulire, kubanga abagambye buli anaakwatibwako mu kagurupu konna nga kalimu selfish interest, nga kalimu okweyagaliza naddala mu kulya enguzi n'okubanga babuzaabuza resources n'okumanaginga obubi ebintu byonna ebigenda mu maaso, bakole ennongoosereza ng'obudde bukyali, oba beesalire amagezi balekulire ekitongole kya UPDF kya Uganda People Defence Force nga tebannabanga bazuulibwa. Jeno Muhoozi Kainerugaba bw'atyo waavuddeyo. Eno no decision agikoze eri oyo yenna agenda mu maaso n'okwandamininga n'okuyisaamu eggye lya UPDF naddala combat ya UPDF saako ne troops zaabyo ne warfares. Abo bonna ababimanaginga obubi agenze mu maaso n'okubalabula. Era Chief of Defence Force olunaku olwokuna yavuddeyo n'ayogera ebintu bino ku mukolo ogwadde gutegekeddwa ku retreatinga assets, inventory ne management ezaagenze mu maaso wali eri ku College of Logistics and Engineering Magamaga mu Jjinja. Magamaga kiri mu Jjinja, omukolo guno we gwabadde. Zino nno retreat ezaaleeteddwa nga ziriko senior military officers, ba logistic experts ne ba facilitators bafokasinze okwenenhansinga UPDF logistics system, babeere sure operational readinesses and force statements and force sustainment, okubanga bazambusa bazirinyisa zibeere waggulu, babeere nga bazisoosowaza okusobola okubanga bakola ennongoosereza mu ggye lino erya UPDF. Jjukira nti nno mukwano gwange okujjukizaako akatono, ebbanga ddene ebitongole nga bino ng'ekya UPDF, SFC, JET, ebitongole ebyo tebikolebwako investigation mu ngeri gye bisaasaanyamu ssente z'omubi w'omusolo. Era obuli bw'enguzi mu ggwanga bufumbikidde ebitongole ebyo olw'ensonga nti nno buli muntu atya okuvaayo okubanoonyerezaako olw'okuba nga bye bamukwata mmundu. So ng'ate we bituuka ku batuuze, ku bantu b'omunnansi, bye bitongole ebikozesebwa okuyigga n'okukwata n'okola investigation kuba babeera bakwatiddwa
mu kukumpanya ssente z'omubi bw'omusolo mu bukenuzi, so ng'ate be bandisaanyidde okuba nga basookebwako okuba nga bakolebwako investigation. Kubanga omuntu w'anaabeera nga akunaakwata omubbi ate oyinza kutumayo omubbi, naye ebitongole bino enguzi efumbekeddemu y'engeri lwaki olaba nga tebikyakwata n'abasiviliani nga basiviliani. Bwe batuuka ku operation ze babatumyeko babakwasa n'amaanyi olw'ensonga nti nno mubeeramu okuba nga okugulirira operation zino ng'omuntu agenda kukola kyonna kyonna ky'akola mu ngeri y'obutafaayo, olw'ensonga nti nno bakama baabwe baba babasuubizzaayo ekintu ekyogya mu miro nti n'onookola kino ffe tujja kudifendinga. Y'ensonga lwaki olaba ku laali zonna zonna ezigenda mu maaso naddala ku opposition ebitongole bino ebikuumaddembe bikozesa eryanyi eriyitiridde, olw'ensonga babikola nga tebaliimu kutya kubanga babeera backed n'enguzi emabega. Waliwo omuntu aba afujjirira ekintu kino. Simanyi gwe ndowooza y'eri ki? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga okusinziira gwe ku ndowooza yo. Naye nga nkutegeeza nti obadde ku Yugi Update TV nga kw'osinza okuba ng'otuwuliriza, wabula gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba.